Kyekyo omukutu Fad Pro UG kwa mukyali mbebaza bwebaza okubeera nga te mwekumidde wano like ka video sharingirako abalala ayo comment section always ebeera open era nga buli muntu munaye abeera nedde okubeera nga te asulawo awansi endowooza ye ku biki ebeera bigenda maaso abakikubira awo Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Jordan, Kuwait, Yemen, Iraq akudungu wona awo big up yourself guys mbagala nnyo bakadama ne basekadama abo tujja wano ku ground mu ggwanga Uganda nammwe big up yourself nammwe mukola kyamanyi okubeera nga ate mugobera side wali mu America ne Canada ne Europe yonna Fad Pro UG kwoli era nga nyongera okubeera nga ate mbategeeza nti beera nga ate osubscribinga oleme kubeera nga ate osubwa amawulire ate ka notification bell kakoneko ako kubanga ko mugaso gwako kubeera nga tekakuletera updates mu budde bwe nyini abwembeera ntedde video kino kijja kuyamba okubeera nga ate omanya biki ebeera bigenda maaso mu nsi yonna oba politics oba entertainment oba ekintu kyonna enze wano munaye mbeera mbikuleetera tuli ku nsonga za tamala emirundi era nga ebintu no bikutte wansi ne waggulu ensonga kati ziri serious zifuukidde ddala serious era nga obuzibu bwavudde ku tamala emirundi junior okubeera nga ate yalumbye muzeeyi Magala n'abeera nga atamuvuma ebigambo ebinene nasobola okubeera nga ate mbaterawo video ezo nyinza obutaddamu ziba playingira mujja kubeera nga ate muddamu mulabe video zange wansi awo mujja kubeera nga ate muziraba munaye yamuvumye ebigambo ebinene ebitayisika mu kamwa era nga muzeeyi Magala naye n'abeera nga ate amulabula n'agamba ekyamazima bukyanga okubeera kubeera nga ate ovuma abantu inze kwogenda okubeera nga ate okoma era n'abantu b'enjawulo babadde nga bamulabula nga muvubuka gwe bannaye obadde nga weesugulira ku taatawo kuba taatawo omusajja w'amaanyi mu ggwanga naye taatawo ke yavuddewo walibadde ottamuko ku bigere n'obeera nga ate munaye okakkana n'obeera nga ate tolumbagana nnyo bantu era naye yali avuddeyo n'akikiriza n'agamba sigenda kubeera nga ate mbaako gwe nnumba yenayina kakati mbadde ndi awo nga ndi mirembe gyange wano tuddemu kompolampola ne wabawo akamesagi akagwa ku ssimu yange ndowooza kamere nga ate nkabayitiramu musobole okubeera nga ate mumanya biki ebyasobodde okubeera nga ate binsindikibwa kakati mesagi eno egamba bweti ono atandise bwati sitegedde ani kuba enamba sinsaving naye atandise bwati agambye ako katamala emirundi nkawadde ennaku 9 nga kamaze okwetonda bwe kigaana omuzimu gwa taata waako gwe gujja okulamula tekawo amaaso abiri wano wansi omuntu oyo yampeereza message n'ayongerezaako message egamba nti azannya na muliro zisiina kyenneeguya n'entaana nagisima dda myaka 10 emabega awo no wetutuuse ate ye tamala emirundi akyayongera okubeera nga ate yeewera agamba temotiisa nze era nga alina video gyasobodde okubeera nga ate akola era nga olunaku olwaleero yaguzeeyo n'obubwa n'abeera nga ate abutuuma muzeeyi Magala kati ebeera bwete bweri bye biriyo side eyo naye nga nze ndaba ekintu anytime from now kiyinza okubaako ate level endala gyekigendako era n'omukyala Bad Black alina obubaka bwe bwasobodde okubeera nga ate ateeka ku mikutu gye egya social media era nga ndowooza muzikirize mbere nga ate bayitiramuko atandise bw'ati agambye nti oyo omwana si muto kitaawe yaleka agambye nti wa myaka 35 naye ave ku bantu bajja kumuloga oba okumukuba amasasi nze okuva lwe batugumbula jjajja Ichuli his body was left in the scene for almost 8 hours nti ensi namanya nti omumwa kazaala bulwa ebyo ne biva side eyo naye ng'omuvubuka yakyayongera okubeera nga ate yeewera agamba nti muzeeyi Magala actually muzeeyi Magala yawadde ono omuvubuka ennaku 9 abeere nga ate avuddeyo yeetonda ate ono omuvubuka ye tamala ebirundi yagamba amuwadde ennaku 4 aveeyo abeere nga ate yeetondera ensi yonna ku ebyo byasobodde okubeera nga ate amwogerako nze gye binaggwera yonna foosi ejja kubeera nga ate mbibaleetera wano kambate video zino ate oluvannyuma nkumuno mawulire amalala mangi nnyo temuvaamu yoyo plan ndi mulekwa yenze plan ndi mulekwa ensinga okuli bulala ensi ogirabye ndaba eri kuggwe kati abanaku abo bajja kuntegeera nzaani naye abantu bagenda loga ggwe ogwo omumwago male n'okugira wano egundi abanaku bagamba ki abanaku bajja kuntegeera buli munaku eyanvuma ekiseera kituusa asasule mujeneya mwana gwe bakoze bubi ng'obigamba nnyoko buli atayagala agenda okummanyira va ku TikTok yange siina gwe nalimpise kunfollowing abanaku mmwe mumanyiira abantu owange sebo bavume taata wange abanaku abo bajja kumpulira bwempunye emabega Zubeida abanaku bajja kumpulira Fakinensi be batandika
be balugulawo be banjogerako kati bakifunyemu baleke mbaleke bwogambye fire baddangamu ne baleeta olugezigezi lwabwe wewe wacha gendo nyekala ibena jeniya kakati nkukyayo baddompa ki munaku gwe amagezi genda ogawe ennyoko nenaguza obubwa bwange bubiri Julius ne Magala gwe Julius no ono ye Magala ono ye Julius bwe bubwa bwange bubiri kino ki Magala n'eki Julius mje Magala kas Magala jangu boza kubatuuliriza abafu bati Julius itawana kas Julius Magala bati Magala gwe Magala ne Julius bwe uno bwa bubiri bwenguze Magala ne Julius bwe bwa bwange bubiri nenda bizaamu amagezi bwabwamu Magala Julius mubuze kubalabi baffe awa jangu anobuze kubalabi kos nakyo Julius tekina magezi deep state politics njagala otunule wano ku internet olaba abavubuka abankuba bonna ojja laba balina bye bafaanaganya bonna abawala n'abalenzi ojja laba nga bafaanaganamu nkubuulira awo tuveewo nagamba Museveni yali yazimba opposition ye mu opposition ye tugikubye tugiyiye ku ttaka naye opposition yonna gye tukubye abasinga obungi bali mu mannya ga Kiganda naye obagendako munda kababeere ba Elias Lukwago simanyi bano balulume bayiga simanyi bano ba Mike Mabikke simanyi ba Mukasambidde simanyi bano Medadi Lubega Segona simanyi bano ba ojja kwekanga bampuuga bamayiga bano bonna bagundi bani ono babedi bwanika bonna ojja kwekanga nga balina bye bafaanaganya kati eyo opposition tugiyiye bwe tumaze ogiyiwa Museveni azimba opposition ye endala saawa zino naye agizimbira mu NUP njagala oyingire otunuulire abantu abeesimbyewo ojja laba waliwo bangi nnyo abasinga okwepromotinga ojja laba bo balina capacity yepromotinga balinamu kuki ku maani ojja laba nga bonna balina bye bafaanaganya nagamba Museveni bw'aba alonda abantu be atracinga onaavaawa ali biki gano ge mazima njagala nakanguubi oyo full figure otandika okudiiginga munda ojja ojja akubuulire kitaawe lwaki tamwogera nkubuulira awo tuveewo otunuulire Kenzo lwaki yakulira bali eri abaasoma bamusinga n'amannya lwaki yabakulira lwaki yakutula ziddiiru zaabwe oyo ye Museveni alina engeri gy'atresingamunko abantu be oba okitegeera kati saawa zino azimba opposition mpya naye awa abantu ku mutendera gwonna abawa ssente era be bepromotinga bano ab'ebiyinda ebigazi ajjayo ekitwe gwe bakuba pa bali muli eri bebeteeka buli position baagala akaseera we babamala obalondera nga bagaa kati Kyagulanyi tolina kyotugamba kino bya ddala amazima tulina egoogerako nze ndi musajja muganda tukooyo vumaganya amawangwanga lyaffe ne bajja ne bagamba nga abaganda be balwanyisa Kyagulanyi olw'okuba basomanga amannya kuliko bakakooza simanyi bannamutyaba simanyi baani njagala beegendereze bonna wallahi balina bye bafaanaganya nkubuulira abasinga obungi mu mitendera gyonna wadde wano mu Buganda region wenjogerako obatunuulire ye gano mazima oba gakulumye kikulume funa amazzi onywereko n'amazzi nkubuulire be bajja gwebuuza sente bazijja wa eva facilitating bateeka bebe position nze obulungi
oba okitegeera ye naye ffe tuzadde abaana abaganda bajja kulanga nga babagamba nti abaganda be balyanga mu Kyagulanyi olukwe batandika basoma amannya nga basoma amannya ga Kiganda muggireeko mu mannya gammwe oba yegwe Nsabimaana jangu nga Nsabimaana ffe tetukulinaako buzibu bw'oba mulungi tujja kuwa naye ebyo bye muggira mu mannya gaffe ne mutufera n'otuuka eno n'okola amanyanga nga bagateeka ku baganda ogenda owulira eyeeyita omuganda yagamba ekikulu ffe abaganda tuli babi n'ogala yi omuganda ayinza okukola statement bwetyo ffe abaganda tuli babi n'olaba nga balinganga abalina missoni yakwata ggwanga lyaffe kulisi fuula gasiiya byakisi abaana baffe balyewozaako batya mugireko mu mannya gammwe ffe tetubalinaako buzibu oba gwe Nkulikiye oba gwe Nyabyenda jangu nga Nyabyenda tugamba Nyabyenda zikwesimbawo munna Uganda kitegeera naye ebyo bye mujja ne weeyita simanyi gundi ne tujja ne tukulonda ne tumala okulonda n'otandika okukola amanyangako nga bagateeka ku ggwanga lyaffe nze ni musajja muganda binnuma teriyo statement ekyasinze kunnuma ng'abaganda muli bangu statement ey'ennuma bannange ennuma enyiiza Munnamityana munnange Richard Lumu empungu teryabire ate amaanyi ameemanye gammisa Wambolo eggumba. Richard Lumu ku lw'okuba ggwe omaze okulya n'opinduuka osazeewo onnyampire buli muntu kubanga igwe olidde opinduuse n'osalawo ogende nga omansa obubi bwo eri buli muntu opamira buli munnayuganda. Ani yakugamba Richard Lumu nti bannamityana tuli bagwagwa okutuuka ku levo eyo? Wabula bannamityana tumenye likodi nti omusajja Ssaabagwagwa avudde Mityana Edimizaya gyenzaalibwa. Toyinza kuddira bannayuganda eddembe lye babadde basigazza nga akati k'ekibiriiti olibaggyeko nti balondenga leader of opposition ng'alondebwa parliament ey'awamu, nga ate bannayuganda bano ababeera balonda ba opposition MPs nabo babeera bawulira baagala okubeera represented. Abaakola constitution efuga parliament tebaali bagwagwa nga ggwe Richard Lumu. Njagala nkutegeeze bwana Richard Lumu, Emityana South eyo gy'ova muganda wange abantu baayo nga si bagwagwa, era sente ezo baakuwa mmeka okusalawo okukwata eggwanga ne bwe babadde basigazza omuti ogubawanirira ogukwate oguteme? Bannayuganda mukirabanga eky'omuzannyo. Omusajja ono bw'avaayo n'asalawo n'agamba nti leader of opposition alondebwe, njagala mutunuulire ennonda gye balonda mu speaker ne deputy speaker mu parliament tebeera democratic, ebeeramu okutiisatiisa, erimu okugulirira. Kati bannayuganda ababeera balonda ba opposition bali babeera bali misrepresented, ng'ate ekyamazima bandibadde nabo bafiiringa at home nti mu butuufu yes leader of opposition bw'ava ku side y'abano abali ku opposition, yes tosobola kugamba nti leader of opposition ataalondebwe parliament, kubanga parliament yonna tejjuddeemu ba opposition, erimu ababeera bawangudde akalulu era babeera mu in government
essaawa zino beba NRM ate tonza gamba nti aba NRM oba abali mu in government ate benyi begatte ne bano abali ku opposition ate balonde akulira aba opposition. Ekyo kyabujega era kyabusiru kubanga aba NRM tebabeera aba opposition, they are not part of it. Era bwenza okubeera oli n'agamba nti nedda Eddie ye lwaki speaker alondebwa parliament yonna? Yes, kubanga speaker akontrolinga yonna ennyumba gye bayita house oba parliament. Yensonga lwaki bonna aba opposition aba independent ne bana abali mu in government bonna speaker yabakulembera era bonna balina okwegatta omulonda. Naye ate ono leader of opposition mwana Richard Romu oli mujega oli mugwagwa kubanga singa bagamba nti leader of opposition alondebwe parliament yonna NRM bwene ekikola nga akagenderere ne sponsoringa omuntu n'agenda mu parliament ng'agenze nga independent era mu kaseera kali ak'okulonda leader of opposition nga lumu bw'ayagala omujega kkiriza obagaana amaanyi gonna bajja gateeka ku muntu waabwe gwe basponsoringa agenda okubeera nga yes man ayisaamu buli kimu gavumenti kyebeera eyagadde ng'ate ekintu ekikola gavumenti entuufu beba opposition bebalaga gavumenti eba mu buyinza weaknesses gavumenti neerongoosa. Kiba kitegeeza nti mu buli ngeri democracy mu Uganda aba aweddewo era bannamitiana south bannange mwebala okutuweereza ekiwulenge ky'omusajja aba NUP mwebala okuwa ekiwulenge ky'omusajja ono kaadi kubanga omusajja ono wa NUP bamuwa kaadi naye obuzibu bwonna obuli muba opposition naddala aba NUP kuba basinga obungi mu parliament yengeri kaadi gye zaagabibwangamu eyaleetanga ssente gwe baawanga kaadi abantu abagezi bwe bajja abo tebabawa nti nga tabawadde ssente oba tawaddeyo ssente. Ekitegeeza ne NRM yasponsoringanga abantu baayo nti kaadi ya mmeka ya milioni 2 zizo zikwate, kaadi ya mmeka ya milioni 5 zizo zikwate, genda okikule. Ekitegeeza Richard Romu ayinza okuba nga kkiriza obagaana si wa NUP era si wa opposition kubanga teriiyo mujega ayinza kulaba nga buli kintu kyonna buli kafo katuwaliddwa parliament ku side efuga gavumenti oba eddukanya gavumenti oba ewagira gavumenti ate nekana konsigazza ekintu kino. Richard Romu obeera nga agamba osanze omulema alina okugulu kumu ate noyagala netwalina okumutemeko obeera mutemu. Bannayuganda basigazza akati k'ekibiriiti kamu nti waakiri katulonde leader of opposition nga consolation. Inze ndi wa NRM naye baleke eddembe abantu bano ababeera basinga obungi beerondere omuntu waabwe bo gwe basuubira anaabakontrolinga oba mujega oba mugezi oba musiru oba kasiru kyonna kye kiri okusinga okumudictatinga. Dictatorship mbi sometimes mu democracy ebintu ebimu byetaagisaamu dictating yes ebintu ebimu byetaagisaamu dictating ng'okukola ng'amateeka ogakwasa empisa nga mu poliisi judiciary bikiru ebityo naye ate bano abakola amateeka tubasuubira okutegeramu okwenjawulo naye mistake constitution ya Uganda gye yakola kwe kuteekawo minimum education nti ya senior ya 6 ebyekijega bibagenda okukola amateeka dwaki babeera ku minimum ya senior ya 6 omuntu agenda mu parliament bateekawo abaeguninga wa degree kuba omuntu watuukira okufuna ku degree aba akoze ku research
Neba na abava mu senior 6 abamu bakoma mu P7 nagattemu mu certificate natunga ekyalaani nyo nze nnuze enkoko nasoma okukamulwa mu bisi gw'enjuki n'agamba nti equivalence senior 6 n'agenda mu parliament beebano betulina ebikoko parliament ya Uganda y'omulundi guno yesinga okubeeramu abantu abagwagwa kati Richard Lumu munamitiana munnange mwana wa maama tolaba ntolaze ensi nti oli mugwagwa ensi eno ogenda giddawa ne bannamitiana ogenda kutuddawa tetusobola kukuddamu kusindika mu parliament okay bwe babeera nga bakugula wakiri banaakuwa obwambasada netoyinza kubeera mujega bwotyo nze kyova olaba nanyiiga nnyo nga ndaba President Museveni awadde obwaradisi omusajja yajjamu empale n'akunama wadde ndi NRM nenjo nyumirwa nnyo naffe tubeere ne decorum bagambe nti nno ofisi bwete erimu edimizayo omusajja omutegeevu ne kati Richard Lumu okera ku matanga muwadde w'ambasada dwaki taafuule embassy ya Feroji ng'omusajja w'e Dubai mu Bawarabu eyo mu Dungu